Ebibalo okuva mu ofiisi ya Ssaabaminisita biraganga kati Uganda bwesuza abanoonyi b'obubudamu abasoba mu bukadde obubiri nga buli lunaku eyingiza abali eyo mu 1,000 okuva mawanga ag'enjawulo. Kyokka okweyongera kwa bano kuza kuteeka Uganda katiyabaga anti abavujjirizi bazze bakendeera so nga buli mwaka bw'abaddukira e Uganda beeyongera obungi. Olw'embeera eno, Gavumenti ya China ekubye ofiisi ya Ssaabaminisita ettu lya buwumbi bisatu nga zino za kuyambako okugira nga zivujjirira abanoonyi b'obubudamu okuva mu nkambi 2. The money is not so much, and so we want to be frugal in how we do it, and that's why we thought it wise that we needed to fund those areas that can make our people resilient. We officially kick off the implementation of China's $1 million cash emergency humanitarian assistance for refugees sheltered in Uganda. Last December, this assistance fund was fully disbursed to the Ugandan side. So right now, the refugees are really left on their own. We are trying to support refugees through allowing them to start working on land to produce some food for themselves, but it's a bit difficult. Kyokka Minisita w'ebigwate biraze Hilary Onek alaze obwennyamivu olw'ekitongole ky'ensi yonna ekikola ku banoonyi b'obubudamu okutandika okusala ku buyambi bwe kyali kiwa Uganda kyagamba nti kitonzeewo obubulwa bw'emmere n'ebyetaago ebirala. Our complaint is that department doesn't get budget from the central UN money. They only operate on donation. And if the donors, some of these countries donating for the humanitarian causes, withdraw, then they don't have any money to manage the refugees. Tukitegedde nti bano okusinga eriiso balitadde ku nkambi 2 okuli ey'e Nakivale mu disitulikiti y'e Isingiro ne Kagoma Reception Center mu nkambi y'e Nkyangwali mu disitulikiti y'e Kikuube. Of the budget is going to be on feeding, because one of the biggest challenges we are facing now is the feeding. World Food is no longer providing food to the extent that they were supposed to provide, and we are facing quite a big challenge. Abanoonyi b'obubudamu abapya abajja mu Uganda okusinga abo abava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Tugenda bayambako nga baakatuuka tubawe ekyokulya, tubawe ekyokunywa, tulabike n'ebyobuyonjo tubikwatako. Beka Senyonga Mulinde, NTV Akawungeezi.